This is from Pantilla in the danger. Omukulu Swengere agenze maaso kubanga ate yavaayo n'abutula ebyama byonna byonna bye tubadde tutamanya nti bangi mbadde mutadde kuninga oluvannyuma lw'okulaba nga takyakolagana n'omukulu amanyiddwa nga Kasolo Peter meya w'ekibuga Jinja. Mbanirizaako abalungi abagalwa bampuliriza ku Fefi Jedanyis akaŋŋamba nti okola kyamaanyi nnyo ddala kubanga ate ogyekomireko gye bali gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Kino nno kirumye bannayuganda bangi nnyo naddala bali mu kibiina ekya NUP giyite National Unity Platform. Omukulu ono asoose n'avaayo n'agenda maaso kubanga ate akola caption empanvu ddala era nga awandiisa ebigambo ebiwerako ddala n'ategeeza bannayuganda nti bangi mumbuuza ku kiki ekigenda mu maaso wakati wange n'omukulu Kasolo, naye mbadde nsazeewo nsirike nga saagala kwogera ku nsonga zino. Naye n'agamba nti kangende mu maaso kubanga ate mbabuulira amazima nti nze ne Kasolo tetukyakwatagana era mwenna abamwetaaga ku nsonga z'obwa mmeeya temubuuza nze wabula mumunoonye. Naye n'agenda mu maaso kubanga ate ensonga tagyogedde wabula ate oluvannyuma amasimu gayitiridde okubanga gakubwa nga bamubuuza kiki kyennyini ekyagenda mu maaso kubanga kituukawo wakati we n'omukulu oyo Kasolo gwe atajjukira babiri bano bagenda mu maaso kubanga ate bawenja akalulwako mu mwaka ogwa 2020 nga gwako wamu n'omwaka gwa 2021 nga gutandika. Era tujjukira bulungi nnyo omukulu ono Swengere yakwatibwako n'asibwa ku nsonga z'okuba nti baali basika omuguwa n'omukulu eyali abavuganya amanyiddwa nga Kanusu ne bamuggalira enalufenyawo yamayoko ebbanga nga abantu bamulaba abali ku social media. Ensonga ezo muzijjukira bulungi nnyo nnyini ddala wabula ate oluvannyuma yateebwa ebyo byonna yali ayirawo mukulu yamanyiddwa nga Kasolo omubiri era nga kino kyekireetedde bannayuganda bangi enyiike okugamba nti omulya mmere taba mwangu. Naye nga wenjogera omukulu oyo avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate akola ki agenda na postinga oba nakola caption endala nga annyonnyola bannayuganda kiki kyennyini ekyagenda mu maaso okubanga ate kituukawo era nga mbigambo bye ayogedde n'ategeeza nti Kasolo lumu yamuteeka mu mmotoka n'amukulubusa n'amuvuga n'amutwala naye kyammala enviri ku mutwe yamutwala Kisozi nga mututte okusinkana omukulembeze w'eggwanga omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira nti abantu bano ba kibiina kya NUP kati ekintu ekyo no kye yakola eky'okumutwala ewa Museveni kyali kyakulya mu nsi ye lukwe yenga ye bwagamba wabula agamba teyakomaawo era ennaku endala awo yagenda maaso kubanga amuyita n'amutegeeza nti amuwerekereko eggulu ewa Jerusalem Sale. Jjukira nti ono agwa nnyo ku sayidi eri ey'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abaze bamugoberera ensonga eyo mugitegeera ddala bulungi. Awo no wasinzidde n'agamba nti awo we wava enjawukana yange ne Kasolo nga nze mulabanga omuntu alidde mu nsi ye olukwemwe abamu bye mugamba nti nsonga za ssente ezo si nsonga za ssente olw'ensonga nti ndudde ne Kasolo okumala emyaka 12 nga muganda wange kyali wange tukola ffenna so ssente tebangako nsonga etwawula wabula ekyanjawudde naye kwe kulaba nti oba ekyatwawula naye kwe kulaba nti omuntu abantu gwe bayirawo omubiri ne babeera nga bamwesiga n'eyafeesi yaabwe munanga ate abaliddemu olukwe okubanga agenda ku sayidi eri gye batamulondera. Jjukira nti omukulu ono yajjira ku kaadi ya kibiina kya NUP okubanga avuganya ku ntebe eyo eya meeya ow'ekibuga ekya Jinja. Ezo z'ensonga lwaki Swengere yagenze maaso kubanga ayawukana ne Kasolo era ng'agamba nti ali very very disappointed olw'ebyo byonna ebyatuukawo. Tewakyali kunyumya tebakyayogera wabula nga ba social media inlaws kino kibayongobeza nnyo nnyini ddala nga bw'okiwulira. So nga ate ye omwana omukulu Hon Ssegirinya gwe yali agenda maaso kubanga ate asondera ssente ajjanjabwe bambi Mungu yagenze maaso kubanga ate amujjula mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'eddagala okubanga ali mugwako. Jjukira nti omwami eyali agenda okubanga amusondera ssente oba yali mabega w'okujjanjabibwake yakwatibwa era yaggalirwa mu kkomera ekigo era nga wenjogeera bagenze maaso okubanga bamwongerako emisango emirala wabula tubadde tukyali awo omukyala amanyiddwa nga Honorable Victoria Sekitoleko bw'atyo naye n'avaayo ng'alaba ebintu bino tabitegeera ddala bulungi n'agamba nti tuyina okubanga twebuuza omuntu waffe waba talabika kakati ye abuuza Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana kiki ekyabakwasa lwaki bali mabega wa mitayimbwa ekiremye abangi okubuuza ye ayimiridde bwannamunigina nasalawo abeere ng'ate abuuza gavumenti eri mu buyenza. I am Victoria Sekitoleko, a mother, a grandmother and a senior citizen. As we talk now, I understand Honorable Allan Ssewanyana, Member of Parliament for Makindye, and Honorable Hon Ssegirinya, Member of Parliament for Kawempe, apparently in jail. What I have been trying to know, to understand since I heard the news is, what did they do? Baizagwachi. Why am I interested? Because I'm a grandmother and a mother. We have spent the last 30-some years
bringing up these children. Now they are delivering and we are putting them in jail. There are many more outside who we are still raising. I'm asking this question so that I can understand and share with those we are bringing up, not to do whatever Allan and Muhammad did, or not to omit to do what both Allan and Muhammad did in order to land them in jail. Growing up as a farmer's daughter, which farmer was a policeman before taking a retirement to become a farmer, I was always told by my father that you want to know something, ask. And if you are desperate, don't ask anybody, just go straight to the police. So for right now, I'm putting this question to the authorities. What did the Honorable Allan Ssewanyana and Honorable Hon Ssegirinya do? I told you I'm from Nakawa. Maybe today it is Kawempe and Makindi, but tomorrow it will be Nakawa and Kiambogo. So can we know what they did or what they didn't do so that we can tell the others? Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi weddua omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajinni amalogo ebisirani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakago gayuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535575744 07535575744 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Omukyala Britain Kalungi agamba nti yazaalibwa olunaku olwaliro katumwagalize amazaalibwa amalungi. Yes, gwe wenna ayagala okwagaliza amazaalibwa mukwano ofuba okulaba nti onzijukiza. Yes, abamu mbeerabidde naye nga olunaku olw'enkyanyira kubanga mbanoonya mbakoleko munansonyiwa mukulu ekyo. Wabula ng'ate waliwo omukozi nkuba kyeyo okuva mu ggwanga erya Kata agenda maaso kubanga ate yeemulugunya ku embassy y'eggwanga ly'e Uganda okuba nti munange yasangiddwa mu Bafilipino nga bagenda maaso kubanga ate bakakalabya emirimu era nga tebasobodde kubanga bamuyamba ku buzibu bwagenda maaso kubanga ate ayitamu. Ngera kubanga ate mukulekera bwentyo nkusibula omulungi omwagalwa mpuliriza nsabe mu nga takumira mpeera kunkumire musule bulungi mbaagala nnyo mweraba. Okitegeera bannange nva wano ku Uganda Embassy mugiraba abantu bano baatugamba juzi bagambye baagala tukyuse obutabo tubuze mu East African passport. Yes, netugade tugenda kayana nabo tetusobola kudda Uganda kati abamu nengamba kangende ku embassy nabo babasobola okunnyamba naye ekinneewunyisiza ku embassy yaffe mu Filipino yali mu office mu Filipino yali mu office kati omu Filipino agenda kunnyamba ati ekizibu kyange mubuuza waliwo mu Uganda ina mu office mbuye yaliwo mbu naye asobola okunnyamba mu Filipino yali mu office kati nze kyenjagala okwebuuza omu Filipino abeera atya mu Uganda Embassy kikino ekipapula kikino kye bakyampadde angambye mbusima naye ayagala asobola okunnyamba mukirayo ekipapula kye kyampadde kikyo mbungende nsome bino requirements munyonyola bya munyonyo tabitegeera mulaba muyinza okulowooza mbalimba niyo Uganda Embassy wane Kata Uganda Embassy Kata mulimu ba Filipino mu Filipino yali mu office omu Filipino omukyala kati nenebuuza kyekigenda maaso ewaffe kale baba abula omuntu gwe bateeka mu office ewaffe abaana gye bali bangi basomba baliyo tebalina mirimu lwaki tebabayita ne bateeka mu office okufa kyo tuwa Abafilipina batategeera bizibu byaffe kale ndi munyiivu nnyo buli kimu system volongete Uganda tewali kitasoboka kyenyinza okubagamba neweewuunya nswadde n'okuswala ngenze ne mukwano gwange omunaggana nswadde otuukayo mu office nga mulimu mu Filipino yali mu office Coffee, are you still on the phone? Mulimu mu Filipino yali mu office mukwano gwange yeewuunyiza fena tutunudde ne bitusobera nfuba nsose ne ngamba yimpubye naye ate nga nsose ku mulyango Wasekiyite nankulako nkomyewo mbuzizo Wasekiyite ki ekigenda maaso wano nga mu office mulimu mu Filipino olaba akakayumba akaliwo ka security ne mbagamba kaakali akayumba ka security wali wabweru wa Uganda Embassy
mbabuuzizza kyekigenda mu maaso omu naye wabadde n'omuvubuka owokubiri naŋŋamba naye tamanyi kigenda mu maaso ali mu kibuuza wa security bonna bagamba tebamanyi kigenda mu maaso naye nga mu ofiisi embasi ya Uganda oyinza otya okuteekamu omufiripino mbuuziza mukwano gwange omunaggana mmwe wammwe ne mugamba mmwe wammwe mu embasi yammwe munaggana nammwe bano abeeru be bali mu ofiisi yammwe mbunedda ba great family mwenna wano mu shauri yako bakutteyoko kubanje nnyo bakutteyoko abatabuzi ba oiro akati gwawuza naguzo wa shero naguzo wa toto bagenda bakuŋŋaanya bi oiro ebikadde nga bwe mubiraba ne bateekamu chemicals baziyina muno ne bajja ne bakulowoozesa nti oguze oiro wa shero oba wa total bayina buli kika ate bakisiba bulungi siiru zonna baziyina kakati gwe bwogula nolowooza nti omaze naye nga oguze bifake so mubeere mwegendereza nnyo ba great family wenna we muli abasirikale bazze wano bangi nnyo ne babakwata obudomola buli kimu bakirina so nga bwe mubiraba buli kimu weekiri gwampulirizo ojja kwebuuza nti lwaki abantu abo mubalaba ne mutabaloopa eggwanga fu n'abaze okubakwata abaze ne court order na buli kimu ogenda okulaba gwe mwawaabira wiiki emu ng'ate bazzeemu okukola so bambi byebyo ka vidiyo nga bakwatidde ba great family mwekka